Bannayuganda mwenna era bannankyukakyuka mwenna luno olunaku lwe lubadde luggalawo General Assembly eya World Liberty Congress nga tuli wano mu Parliament ye Berlin mu ggwanga Germany. Omulamwa gwenjagala okwogerako leero ye foreign policy ya Museveni eya NRM kuba emyaka mingi abadde ajja mu nsi nga zino German n'agenda mu US n'agenda mu Europe n'ebitundu ebirala ng'agamba ye muntu atabankanya East African region nti yawaniridde ekitundu kya East Africa okugiwa stability nga senior leader. Naye bw'olaba ekigenda mu maaso mu East African region clearly tulina insecurity buli nsi gy'otunulako. Bw'otunula ekigenda mu maaso Tanzania, bw'olaba ekigenda mu maaso DRC, Sudan n'ensi endala olaba nti insecurity yeeyongedde nga catalyst aliwo mu kavuyo ako ye Yoweri Kaguta Museveni. So tubakubiriza bannayuganda nti tokkiriza bulimba bw'owulira okuva mu bawagizi ba NRM oba ne gavumenti yennyini okulimba abantu naddala mu diaspora gye bajja okwewola ssente n'ebintu ebirala nti be bayimirizaawo East Africa. East Africa is insecure we twogerera olwa policies za Yoweri Kaguta Museveni kyobola nti twetaaga enkyukakyuka okuleeta gavumenti egenda okuyamba okuzzaawo democracy agenda okuyamba okustabilizinga East African region. Mulaba ebigenda mu maaso Tanzania teyalinga bwetyo naye bakopye Museveni byakola. In fact batutegeezeza nti waliwo ne intervention eziva e Uganda okutuuka e Tanzania okuleeta obuvuyo obwo obuliwo. Ezo interventions zonna ze mulabye e DRC, e South Sudan, e Tanzania n'ensi endala mu region zivudde ku policies za Yoweri Kaguta Museveni. Yeyo reason lwaki twetaaga enkyukakyuka bannayuganda okulaba tuteekawo gavumenti egenda okuzzaawo constitutionalism, okuzzaawo democracy, human rights ne governance agenda okuyamba East African community to be one family, okuyamba trade and investment across borders, n'okuyamba bannayuganda abasuubuzi, abalimi n'abalala bonna abasuubula ebintu obitwala obitunda mu mawanga agatwetoolodde. So eyo ensonga njagala mugiteekeko essira. Ensonga ey'okubiri ekwata ku foreign policy ekoona kuweewola ssente wabweru. Gavumenti ya Museveni ebajje yeewola nnyo mu mawanga ag'enjawulo ne organizations nga World Bank ne IMF nga bajja beewola ssente on your behalf nga munnayuganda nga bagamba bagenda kujja bakole projects, bagenda kuzimba enguudo, bagenda kola dams, bagenda kola agricultural projects n'ebirala byonna. Naye nga bw'otuuka ku ground ng'olaba projects ezikolebwa n'amalwaliro agamu mu Galabye ge bagamba ge bazimba nga Lubowa nga ssente zibula, ssente tezituuka ku ground, oba project bw'ekolebwa ebeera substandard nga temeetinga quality eyali mu proposals ze baawaayo nga beewola ssente ezo. Eyo ensonga nkulu kuba gwe nga munnayuganda ebbanja eryo gw'olisasula. We twogerera tulina 100 trillion shillings in debt ng'ezo ssente ezo munnayuganda gw'olina ozisasula. Tubakubiriza mwenna bannayuganda nti eyo ensonga eya regional security n'ensonga ya financial stability ekunyigiriza gwe nga munnayuganda. Ebbanja eryo gye likoma okuba waggulu kitegeeza nti investments Uganda bw'eyisa budget tezikolebwa ku munnayuganda. Teba investinga mu healthcare, teba investinga mu education. Mulaba n'emisaala gy'aba public servants balina okwekalakaasa okweyongeza emisaala kuba budget yesinga almost 40% of national budget going to service the debt. So eyo nsonga nkulu nnyo nga munnayuganda nti onyigirizibwa on the domestic policy front. Ku foreign policy nga we mulaba regional stability issue ne national debt ekuze n'etuuka nti egenda kukunyigiriza gwe mu nsawo yo nga munnayuganda. Nga tugenda mu kalulu ka 2026 nkusaba ofokasinge ku nsonga ezo domestically ezikunyigiriza ng'ebyobulamu, nga infrastructure, enguudo muziraba, ng'emirimu bwe gikubula ne foreign policy. N'olaba nga tokyasobola kusuubula n'ensi ezitwetoolodde olwa regional instability eteereddwawo n'okwewola ssente ezeeyongedde ne zituuka nti budget yaffe tusavisinga interest ku debt ku bbanja eryo. So mbakubiriza
gitulonda abakulembeze abagenda okuzzaawo fiscal responsibility tubeere nga tutambuza gavumenti yammwe bulungi bannayuganda ng'etuyita mu kibiina kyaffe ekya NUP nga kikulembeddwa flag bearer Robert Sentamu Kyagulanyi. Sigadde ndi Dr. Daniel Kauma, NUP diaspora team leader, ng'ogenda okuba akalowooza ku nsonga ezo, ani agenda okuzzaawo stability mu region, ani agenda okuzzaawo fiscal responsibility, ani agenda okuyamba okutereeza domestic policy. Ebyo ebintu byonna bikwata ku nsawo yo nga munnayuganda. Akalulu ka 2026 londa abakulembeze abagenda okutuyamba okutereeza eggwanga lyaffe. Katonda abakuume abeere nammwe. Nsigadde ndi Dr. Daniel Kauma, NUP diaspora team leader. Tugaddewo olukiiko lwaffe wano mu Berlin Parliament, naye mbadde njagala koona ku nsonga ezo era by'ebintu ebimu bye tubadde twogerako mu lukiiko luno okulaba nti tuzzaawo eddembe mu mawanga gaffe agafugibwa bannakyemalira. Era Museveni 26 twagala abeere ng'avudde mu ggwanga tutereeze tuzimbe eggwanga lyaffe. Katonda bakuume abeere naawe. Londa Uganda empya. Bannankyukakyuka mwenna, tuli wano ku lunaku olwokubiri olwa World Liberty Congress nga nyimiridde mu Parliament ya Berlin, nga leero tubadde tuli ku nsonga ya kulonda bakulembeza abagenda okubeera ku bukiiko obugenda okukola emirimu gy'enkyukakyuka mu nsi ez'enjawulo, naddala ffe aba Sub-Saharan Africa, abantu abagenda okutuusa mandate gye tubawadde okuleeta enkyukakyuka, okulaba balwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi, okulaba nti abantu abawambibbwa, abasibibbwa mu makomera nga tebazizza misango bafuna justice, nga n'abo abakikoze babeera held accountable. Y'ensonga etuleese wano leero okulaba nti obukiiko obwo amaloboozi gaffe nga banna struggle mu Uganda gatuukawo ne agenda yaffe ebeera ku agenda eyo akakiiko kano gye kagenda okwasaganya. Bwe mutunulira East African region bannayuganda newankubadde omulamu omukulu ng'omulonzi gwegwa domestic policy, okulaba nti oyina eddagala malwaliro, okulaba nti infrastructure enguudo nnungi, okulaba nti amasomero gali bulungi, okulaba nti abaana bamwe bafuna emirimu nga bamaze okusoma, okulaba nti tulina demokrasiya ku ground ne rule of law. Ebyo ebintu byonna bitu focusinga on ng'abalonzi. Naye ne foreign policy eba important kuba mulaba nti obuvuyo obugenda mu maaso e Uganda butandise okusaasaana mu nsi eziteetoolodde. Mulaba ebigenda mu maaso e Kenya, mulaba ebigenda mu maaso e Tanzania, mulaba DRC, mulaba Sudan bwetambula. Obuvuyo bwonna obuva mu nsi yaffe Museveni atandise obusaasaanya mu nsi ezitwetoolodde. N'olwekyo okuba ne East African region eri stable, twetaaga omukulembeze agenda okuprioritizinga rule of law, agenda okuprioritizinga democracy n'eddembe ly'abantu. Naye kati abakulembeze abalala bonna batandise okuyigira ku Museveni byakola, era we twogerera ne Tanzania ebigenda mu maaso mu Uganda kati ne president we Tanzania byatandise okukola. So abantu bonna tubagamba era tubakubiriza bwe tubeera mu nkiiko zino nti Museveni ajja nnyo mu diaspora n'abuulira ensi nga America, UK n'endala zonna nti ye stabilizer wa East African region. Naye bw'otunuulira ekigenda mu maaso ku ground, it's the polar opposite. Nti Museveni yaleese fires zonna ze tulaba ezeetoolodde mu East African region. So okuleetawo stability mu region yaffe twetaaga abakulembeze abapya. Kuba naawe bw'oba omusuubuzi, bw'oba omulimi, weetaaga East Africa eri stable. Kuba bw'olima ebintu, you need markets w'ogenda obitunda. Abamu ku mmwe mulima ebintu ne mu bitunde Kenya, ne mu bitunde Tanzania, ne mu bitunde Sudan oba Congo. Okusobola okutambuza ebyobuguzi byammwe mwetaaga stability mu region, mwetaaga emirembe, mwetaaga certainty. Naye kati engeri East Africa gyetambulamu n'obuvuyo obuzeemu olwa Yoweri Kaguta Museveni, eyo stability egenda ekendeera. Ensonga lwaki ne foreign policy gwe kukwatako nga munnayuganda nga business owner ng'omulimi ayagala okutambuza emirimu gyammwe mu maaso. So mwe muba mulonda mu 2026 temusobola kwerabira ensonga eyo, era byeyimu ku bye tukwatako leero ne bannaffe abava mu nsi ez'enjawulo okulaba nti tulina abakulembeze oba tuba n'eddembe mu mawanga agatwetoolodde erinaaganyula bannayuganda. So mbakubiriza mwenna 2026 tukolere wamu okulaba nti tujjako nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni aleese instability mu East African region.
to restore our regional security, we need new leadership, and our President Robert Sentamu Kyagulanyi ye mukulembeze agenda okuleeta eddembe lyonna lye twogerako mu nsi yaffe. Mbakubiriza bannayuganda 2026 ffenna tuve ewaka tugende tulonde. Bw'oba oli mu diaspora nga tusobola kulonda, at least waayo ka contribution, teekayo ettaffaali ku chapter yo, genda ku kitebe, ennamba ziteereddwayo gy'osobola okuweereza ka mobile money, oba kozesa omukutu gwaffe ogwa diaspora.nup.org. Owagira abakulembeze ab'enkyukakyuka, abakulembeze abagenda okulaba nti tuba ne stability mu East African region, abakulembeze abagenda okuprioritizinga domestic policies. Mubeere nga muyina eddagala mu malwaliro, ng'enguudo nkole, ng'amasomero malungi, ng'abaana bafuna emirimu. Yeyo change gye twogerako, yeyo Uganda empya gye twogerako. Ffe tuli wano mu Berlin okulaba nti ebirowoozo byammwe, amaloboozi g'abaana abasibibbwa, ababonyaabonyezebwa, ababeera tortured gatuuka mu bifo nga bino, ne agenda eyo ebeere ku agenda ya World Liberty Congress. Sigadde ndi Dr. Daniel Kauma, NUP Diaspora Team Leader. Mbakubiriza mwenna, ffe tetugenda kuzikiza aba diaspora, era tugenda kubabeererawo, tugenda bayirawo omubiri nga bannayuganda abali ku ground, abatambuza emirimu gy'enkyukakyuka. Tukolere wamu okulaba nti 2026 nakyemalira ava mu ntebe. Katonda abeere nammwe.